Tweyanziza nnyo abatulaba abatuwuliriza mu liking page yaffe Press Times ne ku YouTube mu subscribing. Twakoma nga tumaze okwogera ku Ssekabaka Mulondo ne tuva ku Mulondo ne tugenda ku Jemba, tuvudde ku Jemba tugenze ku Suuna, tuvudde ku Suuna Sekamanya tumwogeddeko. Sekamanya ali Ssekabaka w'amaanyi naye Sekamanya oyo naye tumwogeddeko, naye mama we bali bamuyita Namasole naye tugenda ku Ssekabaka Kateregga. Ssekabaka Kateregga katugenda ku Ssekabaka ani Mutebi. Mutebi yali mama we yali bamuyita Namutebi. Ndoza mula kiri kinabagambye Namasole bagenda okulaba nga amanyi agaddiringana mu bika ne bagamba Namasole yababeera mama wa Kabaka, kati ne mama wa Mutebi yali ayitibwa Namutebi. Mutebi the first, Mutebi asooka yaliwo mu 1507 1600 badde David mu 1607 paka mu 1609. Mutebi oyo yali musajja wa maanyi nnyo, era Mutebi ebimujjukirwako biri ebintu bibiri. Mutebi yali musajja musirise, era Ssekabaka Mutebi oyo yali musajja wa busungu, nga wa obusungu ebumukwata ongoma yabumanya nti noki ajja kuyombera mu lukiiko, era olukiiko lwe lw'abataka baali bamumanyi nnyo nti musajja si wa kulimba, era ebiseera ebyo baali tebayinza mulimba nga amanyi nti Kabaka bukasa omulima n'akigwamu, era ne bakabaka abalimbanga banyiganga. Era ekimanyikiddwako Ssekabaka Mutebi nti yakola ki, yanyiiganga nga waliwo omutaka amulimbye oba ow'ekika yenna amulimbye. Ekirala Ssekabaka Mutebi omukulembeze oyo oba Mutebi the first oba Mutebi asooka mu 1607 ekimumanyiiko nnyo yali muntu nnyo wa kucakala oba wakuliza nnyimba oba kukola ki, naye musajja yali musajja wattu ng'abeera, era mu bukulembeze bwe teyali mukambwe nnyo, naye nga tayagala muntu amulimba. Era abaamulimbanga n'ababbi abaakwatanga bazzanga emisango nga bagenda okuwoza oluusi emisango giremeddwa abataka ab'omuluka oba abataka ab'amasaza nga bagireeta Kabaka agiwulirize, nga abuuza ekintu kimu nti waguzizza nti nedda, bagenda ng'ajjayo obujulizi. Eba baleetanga obujulizi nga waguzizza ng'agamba oyo agende alwane olutabaalo oba agenda asibwe ebbanga lya myaka ng'esatu oba ena, kubanga bo babalanga kiro na misana. Kati Ssekabaka Mutebi tetujja mwogerako bingi nnyo kubanga teyalina bibi biri awo biza okuba tebyawandiikibwa, naye tebamwogerako bibi byonna. Yali musajja mulungi ng'ate nga wakitiibwa. Bwe tuva ku Ssekabaka Mutebi oluddako tugenda kwogera ku Kabaka eyamuddira mu bigere, era oyo yali Ssekabaka ani? Ssekabaka ali 1609 yali Ssekabaka Jjuuko, era Jjuuko yali naye w'amaanyi nnyo. Jjuuko ekimunonoozaako Ssekabaka Jjuuko naye yali musajja mutabaazi, yalwananga, era tulaba bwe yagenda Ebunyoro yalwana nnyo n'akuuma ettaka ly'abajjajjaabwe, kubanga bwe mbagamba nti Buganda bwe yagaziwanga nga Bunyoro yedda yeddiza ettaka lyayo, nga buli wegaziwa nga Bunyoro era egirumba. Those aggression competition zaalingawo. Kati Ssekabaka Jjuuko yakola ki? Naye yalwana nnyo n'akuuma ekitiibwa kya Buganda ekyedda, n'alwanisa nnyo Abanyoro n'agaziya Buganda. Era we tulaba nti Ssekabaka Jjuuko era ekyamuviirako okufa, yafiira mu lutabaalo ng'agenze okutabaala Obunyoro ewa Ekyaggwe. Era tunaaba tudda tujja babuulira Bassekabaka abaddako nga tugenda mu 1700, naye mu 1609 twe tugenda okutandikira nga tumaze okudda okulaba Ssekabaka Jjuuko nga bwe mbagambye. Tugenda kudda ne Ssekabaka ate era yalwana ennyo, kubanga Jjuuko avaako okuddako Kayemba waliwo engereeza nti yasaabala gwa Bbumba. Lwaki Ssekabaka Kayemba yali tawabulwa? Ssekabaka Kayemba oyo Ssekabaka Jjuuko wakisa omukono, tulaba nga Ssekabaka Kayemba akola ki? Atwala obukulembeze, akulembera Buganda. Kati Ssekabaka Kayemba yali n'atabuulirirwa, era omuntu atabuuliriddwa era n'ensangi zino oba tubuuliriddwa oba tebaakuteekateeka weekanga ogudde mu nsobi. Kati Ssekabaka Kayemba baamubuuliranga nnyo naye nga ye tayagala kuwuliriza baamubuulirira.
era weesaawe nugamba if you hate a person who gives you advice you end up in the dungeon or you end up making a risk. Kati kyetegeeza nti Kabaka Kayemba bagezaako mubuulira engeri gyali omukambwe nnyo ate engeri gyali attanya abantu abali ababbi abakoze emisango kati abantu batuka ne bamukyawa kati mu kutuuka omukyawa ne babajja eryato ery'ebbumba era bwe babajja eryato ery'ebbumba kati babeerako munna amubbira nga bumanye ekkumi terikyawa omu yamugamba Kabaka Kayemba baakuyiririza eryato ery'ebbumba n'eryato ery'ebbumba eryo ebbumba teriyinza kusaabala ku mazzi ekiti kye kisaabala ku mazzi era lye bakoze mu kiti kubanga kiba kiwewuka omuti era lye babaziza mu muti liba liwewuka kubanga omuti ogwo guba mukalu naye kati ate ebbumba liba zito kati munnaye nga babuulira Ssekabaka Kayemba nga bamugamba munnaye bakubagiza eryato n'oba ogende Ssese ogwemu ofe kubanga abantu bakubanyiivu naye ye teyawulira kati munnaye watuuka ogende Ssese okutabaala obusese alabe ne ku bataka b'Essese yalina okugenda Essese okulaba eki ekifaayo kati munnaye nga bamugamba ki etulina amataba etulina ery'ekitini ery'ebbumba naye engeri gye tukoze ery'ebbumba eryato ppya teribangawo mu nsi lwaki tetulinnya lino tugende ate nga abantu abaali bagize eryato eryo baali bamanyi okuwuga ye yali tamanyi Ssekabaka Kayemba naye ng'agamba olw'emputtu ennyingi ng'alinnya eryato eryo era bwe yalinnya eryato eryo ery'ebbumba baba batuuka wakati ng'eryato libbira mu kubbira munnaye Kabaka waabwe yali tamanyi Kayemba yali tamanyi kubbira munnaye nga bagamba ng'afiira mu mazzi nga bali nga bawuga nga bakomawo nga bagamba munnaye Kayemba yagaana olisaabala gwa bbumba eyengeresa mugimanyi Ssekabaka Kayemba yasaabala gwa bbumba kubanga yali mubuuliye n'atawuliriza be baali bamubbirako nti tolinnya lyato lya bbumba eryo lizitowa liyinza kubeera ku mazzi kati munnaye n'afiira omulala agamba olisaabala gwa bbumba nga Ssekabaka Kayemba munnaye Kayemba naye n'akisa omukono bw'atyo ebibye ne bikomaawo era Buganda balina okulonda omulangiro olulala kati we tuliba tudda tugenda kwogera ku Ssekabaka yali azadde abaana bameka Ssekabaka ani yamuddira mu bigere yali Tebandeke yali yakola ki ngawo tugenda mu 17 kubanga tuli mu 1609 tugende mu 17 noza mulaba emyaka gye twava nga ensi etandika muwawa twatandikira mu BC 13 kati tuli mu 17 musigale nga mulaikinga page yaffe musubscribinga ogenda okudda tugenda kwogera ku Ssekabaka eyaddira Kayemba Kabaka yaddira Kayemba mbigere mu 1609 paka 17 tugende mu 17 Ssekabaka Ndawula yatandika ekibuga Lubaga era Lubaga abakatuliki wali kitebe ky'abakatuliki ekikulu naye tugenda kusooka twogere Ssekabaka Tebandeke niyanziza nnyo abampuliriza bebalire ddala niyanziza nnyo abatuwuliriza nga tukomyewo mu 1609 tulaba nga Ssekabaka oba Kabaka yali ebiseera ebyo baali bamuyita Tebandeke Kabaka Tebandeke yakulembera bulungi kubanga yakulembera akyali muvubuka naye yakulembera emyaka 10 egyo engeri gye yali naye engeri gye yali yakubibwa emiggo Ssekabaka Kayemba nti kati obajjukizaako wali Ssekabaka Kayemba mutaba oyo muganda we Tebandeke yalina effujjo nnyo yakuba Katikkiro wa Ssekabaka Kayemba emiggo bwe yamukuba naye Ssekabaka Kayemba n'amusiba kati bwe yamukuba emiggo nengera ate Kayemba waafa ate ono n'akwata yalina okwesasuza Katikkiro wani nga Ssekabaka Kayemba n'amwesasuza n'amutta era bwe yamutta munnaye n'alonda Katikkiro omupya era Ssekabaka Tebandeke oyo oba Kabaka Tebandeke by that time mu 1609 paka 17 yali musajja wa busungu era bonna baali bamukolako obuzibu Kabaka yalise Kabaka yali kitaawe Kayemba omuto kubanga ye Mutebi yali amuzaala yali mwana wa Ssekabaka Mutebi asooka naye muganda we Kayemba yamukuba nnyo yamukuba emigo ne bamusiba ng'amaze okuba Katikkiro we
kyeyakola oluwanga lwe nagaba balusule mu mazzi n'olwakatikkiro ne balizugula ne bagera balusule mu mazzi. Kati ebiseera ebyo waliwo Katikkiro ow'Enkima munnaye n'agamba nti lwaki ate oluwanga lwa Kabaka tulisuula mu nnyanja Nalubaale n'alutaasa n'akola ki n'afuna walukweka. Era oluwanga lwa Kimera olwo lwaterekebwa. Era munnaye Ssekabaka Tebandeke kyeyakola yali musajja mulwanyi nnyo, ate era yali musajja musabi nnyo, yali asamira nnyo, era yasabiranga emmando ya Kabaka Mukasa w'Ennyanja. Oyo Lubaale Mukasa w'Ennyanja yasamirirwanga nnyo, era mbajjukizeemu edda nti Mukasa yaliwo mu 1400 kubanga Mukasa yali muganda wa Lubaale Kibuko Mumbaale, oba yali muganda wa Kibuko Mumbaale, yali muganda wa Kiwanuka ne muganda wa Musoke, bonna baafulwa Lubaale. Era gye emisambwa gye tusamirira oba gye emisambwa gye tusinza. Lubaale Mukasa w'Ennyanja yasamirirwanga Kabaka Tebandeke. Bakabaka bonna bajja basamirira oyo Mukasa w'Ennyanja. Era ne Kiwanuka Waladdu naye bamusamiriranga nnyo. Era ne Kabaka Kibuuka Omumbaale naye baali bamusamirira nnyo. Balubaale bangi nnyo. Balubaale era n'emisambwa mingi nnyo. Kati nga nkugambye omusambwa Kiwanuka, omusambwa Kibuuka, omusambwa Dungu gwe ku misambwa emingi egyasookerwawo ddala kuvanga Dungu bamusamirira ddala nga bayigga. Kuva mu BC Dungu yaliwo nga bamusamirira paka nakati. Era nakati tukyamusamirirwa Dungu ng'ayigga. Era yalina n'olunnya Dungu ng'ayigga. Omusajja Dungu ng'ayigga mu lumanyi olwo Mutabazi Dungu, Kiwanuka mumumanyi, Waladdu mumanyi, Mukasa ow'Enkuba tumanyi, Mukasa Musoko w'Enkuba tumanyi, Mukasa ow'Ennyanja Nalubaale. Era yabasamiriranga Tebandeke mu 1700. Era kinyagala bategeeza nti eddiini yaffe yavadda ene y'Abazungu egenda okujja. Emanye ey'Abarabu egenda okujja mu 1804. Yasangawo eddiini yaffe yaki ey'obuwangwa. Abazungu ne bajja mu 1862 John Speke ne Grant. Era bagisangawo eddiini yaffe ey'obuwangwa. Kati we tunaaba tudda ngenda babuulira Tebandeke olubiri lwe lwaliwa yali yalukuba Lubaga. Naye lwayatiikirira nnyo ku mulembe gwa Ssekabaka Ndawula mu 1700. Lubaga we kyafuka ekibuga ekikulu ekya Ssekabaka Ndawula mutabani waani wa Tebandeke. Era Ssekabaka Ndawula awo wali kati wali Kereziya Lubaga kyali kibuga ky'amaanyi, n'essabo eryali singa amaanyi lyali Lubaga. N'omusambwa Lubaga, omusambwa Lubaga gye guli era gwe gubugabuga Lubaga. Era ngenda babuulira nti Lubaga yajja atya. Baabagirangawo emmuli ezazimba embiri olubiri lw'Emmengo mu 1700 baaluzimbisa ki emmuli ezabagibwa Lubaga, n'emmuli ezazimba wali Amasiro bazibagiranga Lubaga. Kakati ekibuga Lubaga kyali ky'amaanyi. Ssekabaka Ndawula mutabani wa Tebandeke bwe yakuba olubiri. Neyanziza nnyo, neyanzege. Musigale nga mulayikinga page yaffe The Press Times, musigale nga musubscribe ku YouTube The Press Times, ne Twitter The Press Times. Tweyanziza nnyo, tweyanzege, tulabagana olundi Mukama nga yayagadde. Ssaabasajja Kabaka wangaali.